jako akawuwo. Omulamuzi w'eddaala erisooka mu kkooti ento e Mukono Stephen Waiduba agobye abantu abadde bazze okweyimirira abamu ku bakulembeze b'akabinja k'abavubuka abasatu abaludde nga batigomya abatuuze b'e Nama mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono ku nsonga z'ettaka. Bano babadde bazze okweyimirira agambibwa okubanga yakakulira Rashid Kalema ne munne Ashrafu Asimwe, kyokka omuwabi wa gavumenti n'ategeeza kkooti ng'abantu abadde baleeteddwa we batabadde bamuzinzi nga betaaga okunoonyerezebwako. Omulamuzi naye kyakkaanyiza nakyo. Kalema n'akabinja ke bavunaanibwa emisango egy'enjawulo mu kkooti y'e Mukono ku misango omuli okwagala okutuusa obulabe ku Ssozi Musisi ne Namutebi Fiona abatuuze b'e Lukojo mu ggombolola y'emu, ssaako n'emisango emirala okuli okwagala okusobya ku Namukadde Lusi Namuddu Kasozi bwe balumba ettaka lye n'ebijambiya. Mu ngeri y'obugenderevu era awatali lukusa mu mateeka. Bano omulamuzi abazzizaayo kwa limanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno lwe bagenda okuddamu okusaba okweyimirirwa. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.